ensonda okuva mu intelligence ya General Museveni ne Muhoozi bongedde okututegeeza Bobi Wine engeri gye yabatolokako ate nga munnange baali bamulina ku rada yaabwe nga bamanyi bw'ava wano adda wano kati tugenda kumukwata bwe tuti tulindako bulinzi katono mu nkola eya totta kibe nga tunakikenenya ndusu naye munnange baagenda okwekanga nga tebamulaba ne beebuuza abuliddewa abuliddewa abadde wano nga turaka zaffe ziraga ali wano naye munnange bino tubifuna twongera okubitegeera buli kaseera twongera okufuna version eri detailed so nga ate ne Babi Kyagulanyi era okusinziira ku intelligence tulina intelligence wano eya gavumenti gye bagamba nti eba misleadinga in fact bongera okukakasa nti yakibogwe kuba ne Muhoozi juzi yagamba nti yamumisleadinga bw'atyo n'abuukira Abamerika n'atako kubeetondera nti intelligence yamumisleadinga kale munnange yakibogwe oba si yakibogwe naye nga bo batugamba batubuulira oba kugamba omuntu asobola okunyumiza butya oba bwe yakozeemu amawano oba bwe ekintu bwe kyamulemye kuba owuliriza kubanga yaba akunyumiza era oba owulirira ddala okuva ku source kati Bobi Wine yabatolokako atya era yayitawa kuguno omulundi batubuulidde bo gye basuubira infact abo basuubirayo busuubizi nti ayinza okuba yayita wano kakati Babi Kyagulanyi batubuulidde nti naye bw'atyo yavudde mu ggwanga n'agenda era naye yabadde alina okuteekamuko olukujjukujju okusobola okutoloka ku basajja bano atya Maintenance Palace ku lwa sola gwe ayagala sola ayagala amaanyi g'enjuba weekwate aba Maintenance Palace balina ebyamazzi balina ebyamasanyalaze ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyamba okubi installinga aba Hillside View Apartments bano basangibwa ku Entebbe Road bw'otuuka e Namulanda ekitende oba ekajjansi awo ekira n'osanga Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo ekiyitibwa Jjanyi era ejjanyi kasootuka ejjanyi ku kyaki gwenda kugamba nti ngenda Jjanyi ku kyaki awo ogenda okusanga Hillside View Apartments Dokita waali wano ku Uganda at large tofa birwadde ennamba osobola okukozesa eyange eya WhatsApp esembyayo 73 ku nnamba ze nkuteera awo era ey'ekikumi sooka ogyesonyiwe ey'ekikumi sooka ogyesonyiwe akozesa eno eya 73 ate nga ne programu za Dokita kweziri wano ku Uganda at large gwenoonya Dokita Kigwagwa ojja kusanga munnange program gye nakuteereddeyo awo era ojja kulabako ennamba y'essimu ye osobola okumukontaktinga ku WhatsApp directly kakati munnange bino bo bye bayita firimu ebiseera ebimu bamanyi ogamba ajja kufiiramu kafirimu ke ebyo bazannya buzannya bya firimu bali mu kushuutinga documentary naye ng'ate munnange biri real era amagye bwe gasalako ennyumba ya Kyagulanyi ne gakuba mukyala we baasooka tugamba nti firimu essaawa ya kakati bwe babuuza yali firimu bajja kugamba wange teyali firimu kubanga yennyini omukulu ye yata akatambi omukulu larger than life kakati munnange Bobi Wine family ye bwetyo munnange kigambibwa okuba nti already nayo yadduse bali mu United States of America intelligence bwetyo bwetugamba era nti yabadde sudden escape okuva mu Uganda era munnange oluvannyuma lw'obunkenke obwetoololedde ku president w'ekibiina ki National Unity Platform ate nga ye head of the family kakati munnange bano batunnyonnyola batugamba aba intelligence nti Babi bwe yava nga bamaze okubeera nga bamukuba kuba yagamba ye yazuukuka ali mu ddwaliro yazirika teyaddaka kubanga jjukira ne mu statements ze yakola yagamba nti baabuuza ba maid nti abaana baliwa baabuuza maid nti abaana baliwa
kitegeeza abaana tebaaliwo ewaka. Kati kitegeeza naye amaze okubeera nga avaawo ewaka, bwe bakumusiibula wano mu ddwaliro Ensambya teyazzeka era bw'atyo munnange okukakananga naye yeemuludde, teyazze magere ng'akola bukozi nteekateeka za kuva mu ggwanga n'abaana be. Bwe batyo munnange ekyadiyita departure. Era okukakkana yogayoga mu United States of America. Kakati munnange ng'ekyo tumaze okubeera nga tukitegeera, tojja kwebuuza lwaki, naye nga kino kigenda ku expose nga njujukira nti babbi okubeera wabweru w'eggwanga n'ebyo ebyamutuusibwako, ate era kiba kitegeeza nti aba afunye eddoboozi okubeera ng'ayogera biki ebyamutuukako ate ensi yonna bye yakola ki, bye yalaba. Kaakati Babbi nga adduka, olwo Bobi Wine ye ali luddawa? Intelligence yaffe yo nakugambye nti teweerabira kwongera ku kagambo kali nti ey'ekibogwe, kubanga nabo bennyini bakakasa nti ya kibogwe, kubanga ebamisiriidinga esukka ne batugamba nti yabamisiriidinga ku zibbomu, mbu bbomu nga bebazitega ne batta abantu ab'obwereere nga beefuula okuba nti nno bamanyi nti bano be balondoola abatujju, kumbe be babakola ki, teri amanyi baba bakakanga bukasi, babakwatanga ku kifuba ne bamugamba twala bino, nawe wa bodaboda vuga ono mutwale wano, olwo bibbomu byabwe bakoledde ne bibwatuka awo nze naawe, naye nga bifiiriddemu abantu. Bo bennyini batugamba nti babadde bapanga bupanzi intelligence reports ezo byonna bitutola ku kigambo kimu, kibogwe. Ne Muhoozi naye kennyini ayogera byayogera eby'ensimattu n'amala n'agamba nti bamumisiriidinga, byonna bitutwala ku kigambo kimu, kibogwe. Kitegeeza nti intelligence teriiwo, eri awo ya kipapula bupapula, ate nga byatandika dda bakkaka bajenda baani twalaba batumukunde wano nga beekwata beesiba basiba bannaabwe, byonna ebyo byaliwo naye nga byonna biva ku intelligence yaki ey'ekibogwe. Kakati eyo si gye tuli. Mbadde ngezaako kugamba okubeera nga ekigambo kyange ekibogwe, bwekugamba intelligence yano ya kibogwe nga ngezaako kiwa amaanyi kizitowe oleme kubeerawo okugamba mwe mumala googera, kubanga bwe temwatugamba nga tumala googera. Kaakati munnange intelligence ey'ekibogwe eyongera okubeera ng'etukakasa butya Bobi Wine bwe yeemulula. Jjukira nti versions zibaddewo nti gana mawulire si mapya, naye nga tuwulira buwulizi nti bw'atyo yagenze, naye kati bano bali closer, oba tetumanyi oba nabyo bya kibogwe nga bamala googera, kugamba nga mukalukalu atajja buseerako tumanyi gye yayita, kugamba okwagala okulaga nti bamanyi gye yayita, naye nga bano bagamba nti already Bobi Wine yali yabula dda, yadisappearinga nga intelligence radar yaabwe tekola ki, temulaba. Osobola okubeera nga bamanyi w'oli era bagamba tukimanyi nti alaze wano wuuyo, tukimanyi alaze wano wuuyo, era ali wano wuuyo, ne batuuka ekiseera okugendayo bakusuubiranga tebakulabawo, ne bagamba woowe maama nnyabo. Kakati munnange bano bwe batyo batunnyonnyola butya bwe baaluuzinga Bobi Wine, baali bamugoberera bulungi nnyo nga bakimanyi bamulina era nga balindiridde okubeera nga bamukola byonna bye baayagala okumukola. Naye munnange mu exclusive report nti bamembers ba security basajja ba Muhoozi ne intelligence services zaabwe nti bwe batyo munnange baayingira akaseera ak'okukubagana, akaseera ak'obunkenke ennyo oluvannyuma lw'okukitegeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ababuzeeko nga n'entambula ze tebakyasobola kubeera nga bazitegeera, era munnange kuradaasi zaabwe nga taliiko, nti gundi gwate gwe oyinayo omanyiko waali sooka oleke omale okugira wano, sooka oleke anti baateekamu ssente nnyingi nnyo ne mu byuma byabwe bye balina byonna, ssente abambega balya nnyingi mpitirivu, naye bonna nga bali eyo bakonkomala bati
aliwa nga bayita babuyitabi hozi n'asoboka akanula amaaso n'asooka ajjako enkofiira n'ayisa omukono mu kiwalaata n'agamba kiki kino n'ajjayo akatambaala ne yeesangula entuuyo n'aluma munnange ensonda ez'omunda mu security bwezityo nga zitutegeeza nti Bobi Wine bw'atyo munnange yabula okuva emagere essaawa ntono nnyo nga yakava okusuula akalulu bw'ati teyadda magere naku z'omwezi nga 15 kasa yasuula akalulu munnange Bobi Wine bw'atyo ne yeemulula mbu n'agenda mu kizimbe ekimu ku byamukwano gwe ebimu ku bizimbe bya mukwano gwe wano mu Kampala Metropolitan bw'atyo n'agenda n'agira nga akyakiringiddeko awo kati bano aba intelligence nabo bamulaba bagamba tukulaba bosi bwabuze bumulaba mumuleke totta kibi nga tonnakikenenya ndusu munnange bwe batyo abasajja bali busy nnyo men at work bagoberera omubanda yabagamba nti Museveni alina obukodyo 7 ye awo aba alinanga 3,000 munnange olwokuba yali ku intelligence radar era nga movement ze zonna baali bazigoberera bukubirire era nga bakakasa ddala ziri closely monitored bamulaba kakati olwo munnange nti ne basalawo olwo batudde basalawo titemumukwata musoke mumuleke mumukwata tumulabye tazzeka amaze okulonda tazzeka tumulaba buno tumulaba bosi omulaba mulaba bosi wuno mulina bakola mu shift ono baba ayagala ogenda okufuka ng'ono atuula oli bwaba ayagala ogenda bonna bali busy nnyo muganda wange abamu bafukana mu bicupa bino ebyamazzi bya mineral water aleme kubayitako mwe bafuka ne basuula ku kkubo abamu empitambi bagisala mu buveera tasobola kugenda mu manju ate ali ku mulimu ali mu kulondola Bobi Wine tatemya n'emundu gy'atemya abalami bale ne gyamira amalusu abalami bale munnange intelligence ya Uganda yonna eri ku Bobi Wine mu kaseera ako twakava okusuula akalulu naku z'omwezi 15 January 2026 kaakati nga bagamba musoke mumuleke tumulabye tazzeka olwamala osuula akalulu teyaddaka ng'abaako gy'agenda kugambe nga yeekweka mu bimu ku bizimbe bya mukwano gwe nga bamulaba bo batugamba tetumanyi bago baali balaba Bobi Wine oba baali balaba proxy oba baali bayinza okuba baali balaba muzimu bannaye abantu basobola okwemultiplyinga omusajja ayinza okuba yali yeekubisizaamu emirundi nga bo tebamanyi munnange nga bagamba temumukwata ensonga lwaki tebanabakobera nga balangirira akalulu tulinde kubanga bo baali bakitegeeze nti balina kulangirira Museveni kati tulinde nga bamaze okulangirira kati nno bino byonna byongera okukakasa nti bano abasajja bo baali balina kulangirira Museveni kubanga ono baali baagala kumukwata naye nga okulangirira kumaze okuggwa kakati bo olwo bajjawo bukakafu nti ono tagenda kuwangula kubanga era teyali wakulangirirwa kitegeeza nti baali bo balina okulangirira ebyabwe kakati olwo munnange balinzeeko bagamba kabamale okubeera nga balangirira Museveni ali lwakitula ne Muhoozi naye ali eyo gyali yonna bw'atyo abasajja bamugamba omusajja tumulina kati batya okumukwata bagamba kigenda kubeera kikosa ekifaananyi ky'eggwanga Uganda locally ne internationally amawulire gagenda kusaasaana ti Bobi Wine bamukutte kubajjukira nti tetwali ku mutimbagano naye ate ensi yonna yali ku mutimbagano era ebyali bigenda mu maaso baali babiraba nga bagamba musoke muliko kyamuukiriza mulindeeko bamale okulangirira Museveni ono tumukwate kakati ensonda zigamba nti waaliwo pulaani okukwata Bobi Wine mbu addemu ebibuuzo ku ebyo ebigambibwa nti yali alina pulaani okukola surprise riot mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo naddala mu Buganda era nga jjukira nti bino byonna ebitundu eby'omu Buganda abasirikale before and after okulonda nti baali already baabuzye dda enguudo era njagala okubulira nti abaana
baagala okuteekawo embeera kituufu naye abasirikale be baali babasooseeyo ku nguudo ku kkubo nti buli kakubo konna akafuluma nga bw'onoogamba ti kati kano akava mu mikwesese awo waggulu baaliwo kuba nze natuukawo naye mbalaba neewalala yonna baaliyo nga kagamba bagenda tebakkiriza n'abantu kutambula bw'osanga omuntu bw'atambula bamubuuza kati olagawa lwaki temuli mu mayumba gammwe nga baagala abantu babeere mu mayumba gaabwe kubanga waliwo omu gwe baali babuuza wano mukwano gwange director w'essomero erimu wano bamubuuza nti kati gwe Abdallah lwaki kati okolawo okyawo naye ng'ate atudde awo ku lubalaza lw'edduuka nabagamba kati nkola kyati nange ndi wano kati kulunga nze ndi mu dduuka n'omu ku bantu ba shopkeepers mukwano gwange wano mu mikwesese kati tuli mu dduuka tuli awo mu dduuka aguddewo kapaati kamu bwe kati naye ng'abasajja tubalaba bali awo nga mulimu ne bemmanyi nabwe nalaba n'omukyala yayingirako abapoliisi be bayingiza ne bambaza engoye zitabatuuka naye nga mwali munnange era kati ennaku zino muyitako bwe nti wene ejambo muganda wange kakati General Museveni ejjukira mu first address ye ng'ayogera nga kye bamulangirire General Museveni yakakasa nti Bobi Wine yali apulaninga okubeera ng'akola surprise attack era ne yeewaana nti abamu ku bantu in fact yeewaana n'agamba nti bo mwankole mbu tebakola surprise attack surprise attacks tebazikola bo bakkiririzamu kuteekawo olutalo olwaddala openly mbu olutalo ne lutandika okukwajja enjuyi zombi ne zitandika okweragako kitegeera ategeeza open fire kyategeeza nti bo tebabikola ki bwe baagala ndi olutalo ludikiralingibwe batandika okwekuba kitegedde muganda wange nti asajja baali baledwedde n'otuuka ku ekyo kakati Museveni n'atutegeeza nti yali amaze ekiro kyonna ng'ayogerezeganya nga mu kiro ekyo ekyokulonda awo mu kapiriyodi ako yali ayogera n'abasajja ba Bobi Wine nga bamubuulira butya Bobi Wine bali abategeese okubeera nga bakola surprise attacks zino nga bifaanaganako ng'ebyali e Tanzania mu kulonda okwakaggwa abantu abasukka mu 2,000 abattibwa nga bagezaako okubeera nga bonnange basekiwalinga battibwa nga gavumenti egezaako kuba nti eremezaawo Samia Suluhu nga pulezidenti kuba abantu baali bawakanya okulonda ekisooka ng'asibye bonna ba opponents abasibye kati bano ne batagala kufaanaganako ng'ekyali Tanzania nga bagamba nti yaddiyo oli baali mu makomera kati ono katumukwate nga bamaze okulangirira Museveni kati olwo banoonya Bobi Wine bayi yali pulaani yaabwe kati ensonda nga zitugamba nti ku lwa pulaani eno yensonga lwaki security yakola obukambwe bunene nnyo ku bawagizi ba Nuupu e Luweero, Butambala, Mukono, Wakiso era nga eno abawerako battibwa ne bakwatibwa bangi nnyo ne batisibwa mu bukomera era bangi bagendera ku bisago era ensonga nga zitugamba nti Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba ye yali asupervisinga buli kimu nga monitoringa buli kimu era nga naye kennyini amanyi okutuula nawo naye mu shifts mulaba nange mulaba naye munnange byamubuukako era ne bibabuukako byonna bagenda okulaba omusajja mu kaseera mpaawo kaaga omusajja nga tebakyamulaba bajja batya okuba nti bategeera nti tebakyamulaba kakati olwo bamaze okulangirira Museveni bwe batyo bagamba bamaze okulangirira Museveni kati mugende mulumbe awo mu nnyumba eya mukwano gwe mwali twamulaba teyaddaka nga maze osuula akalulu najjaawo kati mugende oza atudde atunula buli kimu akiraba bulungi nnyo munnange batadde zidroni mu bbanga bakozi batya baagala balabe engeri gye kikolwamu nga bwe baagira Bin Laden bwe baamunyiga kati mbwe ne baagala omukwata mu nkwata efaanaganako bw'ekyo bagenda okutuukawo nga waali yali abaddewokko nga lwe yali ne kasayini akalaga nti yali abaddewokko muganda wange awo ne gatandika okubeera nga gabamyuka panic
bunkenke ne basalawo ne bagamba nedda kaakati mugende mulumba amakage mugende helicopter kati zezire ennyonyi ze mwalaba kazigenze ku nnyumba ye baali bamaze kugenda ku nnyumba bwe balowooza nti Bobi Wine bwe ali bwe yavanga amaze okulonda era baali bakimanyi teyaddaka naye nga balowooza nti ate awo nawe yadduseewo n'addayo eka kati olwo babula olwo bakola ki babulira ddala wano we musuubira ababuzeewo mwade mu mulondoola kati atadde eka olwo bagenda eka munnange bagamba nedda mugende mumuleete batwalayo ennyonyi baagala mukwata nga bakwata Maduro Amerika bwe yakwata Maduro bwe bati munnange batuukayo ate nga bamulabayo baakanya kubeera nga munnange bakunya Babi ababuulire bbaawe gyali tubuulire omusajja aliwa omusajja si munyankole omusajja no bagala omusajja si muhima si mutuusi kaakati gwe lwaki omwagala lwaki muweeyo era Rwanda twakikola ffe twabikolerwa nga tubawaayo ne babatta kaakati munnange newankubadde Muhoozi ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X yeewaananga Babi bwe yali cooperative ennyo nga bwe yakolagana nabo obulungi ennyo mu kusooka n'ababuulira principal gwa gye yali yeekwese Babi yavayo n'atugamba tebyali bituufu era tababuulirangako Bobi Wine gy'ali era ekyongera okukakasa bwe bulumbaganyi bwe bwakola obwokubiri ku Babi kennyini kubanga bakitegeera agaanye era nabo nga babuliddwa nga bamaze okuteekayo ssente mpitirivu essente ze twogerako ze baateeka mu kunoonya Bobi Wine mu kaseera ako njagala okubuulira essente ezo nga bazikutte ne bagamba nti kaakati twagala tugende mu kyalo nga bw'olaba obusomero buli Bobi Wine bwe yasanganga ng'abaana obwana bumwaniriza basobola okuzimba obusomero nga 10 n'omusobyo ng'ate bwa kiraasi ku ssente ze baasaasaanya mu kaseera ako ate nga ne 10 nyiza okuba njogedde obusomero butono nga babulongoosa bulungi nnyo abaana ne basoma ne banoonya Bobi Wine lwaki kuba yeesimbwa ku Museveni mu kubanga bo tebavuganyizibwa ensi baagiwamba kati baagaba mukwate bamutekeko egy'obutujju kakati munnange nkunyumiza naye kireka ng'obudde obuyita mulina obudde kuba emboozi erabika sinaba kubuulira Bobi Wine wa gye basuubira kuba gye yayita naye ndaba ng'obudde obugenze naye kati munnange mu search gye baakwasaganya nga balaba buli kimu kigaanye babuliddwa bazingiramu amaka ge basooka ne bagenda ku nnyumba we basuubira okuba we yali yeekwese nga amaze okulonda bwe baali bamulindiridde nga baguumiise n'ababula ne bagamba kati tugende ewaka ne bagenda n'ebusaabala basooka genda Gomba ne bava eGomba ne bagenda ebusaabala yonna munnange n'ababula ne batuuka n'okugamba abantu baayo abantu ba Bobi Wine bennyini bakozesa tekali bwe mulabyeko mutubuulira wotukira kuzza omulalo mu kyama muganda wange kaakati bwe bate ne basalawo wulira kati okusalawo basalawo bagamba bateeke road block ku luguudo lw'Entebbe era bateeke ne ku international airport ey'Entebbe olwo batandika okubeera nga baaza buli mmotoka yonna okuleka ez'abadiplomats ezikola kyeziyitawo batandika okubeera nga baaza buli mmotoka okuleka ez'abadiplomats kati ensonda bwezito munnange nga zitunnyonnyola nga batugamba nti kaali kaseera kakutabulwatabulwa nnyo era y'ensonga lwaki Muhoozi bw'atyo yabuukira Abamerika ng'agamba nti embassy ya Amerika wano mu Kampala yeeyambyeko Bobi Wine okubeera nga atoloka kakati nga tetumulaba ffe nga tetumulaba mmwekka abalina obusobozi okumubuza lwaki tebaagenda ku embassy ya Amerika ne baaza oba yali ayeeyo kakati munnange Muhoozi ng'amaze okwogera ebyo ate ne yeekanga enkeera oba bw'atyo n'abideriitinga ku mukutu gwe gwa X n'avayo ne yeetonda eri gavumenti ya Amerika okwetonda kwe baagaana kubanga yagamba nti bamumisiriidinze ne bamugamba nedda muganda wange wasaze red line era kitegeeza kati tuli mu lutalo olwo tululinze tuli wali
tutunula muganda wange tulinze tulabe ekiva munnange mukyezinze. Kakati tujja ku Harriet Chemutai ono NUP chairperson owa Elections Management Committee atugamba nti oluvannyuma lw'okubeera nga munnange bano bibasobedde olwo batandika okubeera nga bamuweereza message ez'enjawulo ku ssimu ye, ku masimu ge ag'enjawulo, bamugamba nti munnange kwatagana ne General Muhoozi, tukwatagana naye. Bwe bato munnange bagenda okulaba nga tammuka ne bagenda ne bamuyoola ne bamutwala mu maka ge Mbale Kapchora abannyonnyole oba nga basuubira okuba nti Bobi Wine ayinza okuba gye yeekwese. Munnange bagenda okutuukayo nga nayo wa taliyo. Kaakati bano okunoonyereza okwasooka okusinza ku security sources bagamba nti Bobi Wine mbu yatoloka mu ggwanga kati olwo batandika okubeera nga bakonkuludinga. Naye nkugambye nti intelligence ey'ekibogwe tujja kukyenkya wano olabe Bobi Wine wali ng'alikodinza katambi ng'ali mu Uganda ayogera ebiriwo ate ogambe nti mwatugamba bano intelligence yaabwe etugamba nti Bobi Wine yali yadduse dda mu ggwanga ng'ayita muzimu ku porous borders mbu eziri ku booda ya Uganda ne Rwanda. Owulira nti waliwo ebitundu ku booda kwegamba nga tebiriko bukuumi buli awo nti ng'omuntu asobola okuyitawo n'agenda n'afuluma n'ayingira nti eyo yeyita naye mbu ku nsalo ya Uganda nawa ne Rwanda. Jjukira nti Kenya gye buvuddeko nti eyinza okuba nga ye yali second home ey'aba opposition, naye oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye okuba nti yakwatibwa side zeeyo wansi wa gavumenti ya Ruto nekitegeeza nti Museveni nayo alinayo influence nene nnyo. Kati Bobi Wine nga tasobola ate kurisikinga kubeera nti ayite eyo kati mbu bw'atyo n'anoonya porous routes Uganda Rwanda border eyo mbu gye yayita. Kakati bano nga bongera okubeera nga batugamba nti intelligence era ya establishing nti Bobi Wine alabika ali mu South Africa era ng'ali n'abamu ku baconfidants be abasajja be yeesiga okuli personal assistant Ashraf Najja ono yasooka okufuluma eggwanga nga tetunaba nagenda mu kalulu. Bobi Wine si opposition leader asoose okubeera nga asiniikinga out of the country nga yeemulula okufuluma eggwanga. 2 Dr. Kizza Besigye naye yakikolako era naye yakiwagenda South Africa oluvannyuma n'agenda mu United States of America. Naye yakola ki? Yadduka. Kakati njagala okubuulira nti embeera efaanaganako bweti abantu abamu bagamba nti eyinza okuvaako obuzibu era waliwo alu county member of parliament Samuel Odonga Oto ono yali former former Aru county member of parliament kubanga takyali MP. Ono juzi yayogerako ku nsonga eyo n'akuba omulanga Regional Museveni nti yandibadde asala amagezi personally n'ayengeejinga Bobi Wine kugamba n'ayogerezeganya naye wonna waali n'akola kyonna ekisoboka kubanga eggwanga ayitadde ku time bomb. Kubanga omuntu nga Bobi Wine nti oba oliawo abantu abamu basobola okumukozesa eggwanga ne baliteeka wansi. Jjukira waliwo munnaffe omu yatugamba nti Bobi Wine asaana amalirize kye yatandika kubanga singa kiguukirwa omuntu omulala kiyinza ate okuvaako embeera enzibu ennyo. Kakati mu mbeera gye bamugobye e Uganda Bobi Wine bajja atulusemu kugenda ne famire y'okuvaawo kitegeeza nti tewaliwo ngeri yonna gy'ayinza kukomawo n'asuubira nti nno bagenda kumuleka. Kati naye kitegeeza kyekyo omuganda wange ampuliriza kitegeeza nti naye nga Munnayuganda asobola okusalawo n'agamba nange kankomewo eka nja kubeera seefu ng'abo tebakyali mu buyinza kankole kyonna ekisoboka kankole kyonna ekikola ki ekisoboka ekyo naye
ayina kuyambwako bannayuganda besinaba kutegeera n'okutuusa kati besinaba kutegeera kubanga n'ensi endala zitusekerera batuzanyamu ne comedy nawe ka comedy kanalaba ak'Kenya nga batuzanyamu comedy nga Bobi Wine ajja okubasuubiza bino nabiri ne mumugoba bo bati bakizanya kati Moses ayina jjanga ayina atambula agwa ne mukuba engalo olw'okuba ssente ka comedy ako bannakenya bye bakazanya naye munnange byebyo byembadde nina okubeera nga nkutuusaako ebyokwatagana ku Robert Kyagulanyi Ssentamu si bipya wabula kwongeramu bwongezi kati ebiri detailed nti bano batugamba ki naye tujjukira nti intelligence tetugyesiga ya kibogwe tosanga na bino ebyogera kwegamba ku butaswala nti terinaawo story yakuteekawo omusajja yatubulako bubuzi bwa cwi tetwaddamu kumulaba nga batya okwogera balina otubuulira era porous border eri Rwanda era ali South Africa byonna balina okubeera nga bakola kino batubuulira butya bwe bamugoberera kubanga kyo kiraka kituufu nange ekyo nkikkiriza nti Bobi Wine tayinza kubanga yaddayo emagere ng'amaze kusuula akalulu ateeka okubanga teyaddayo naye wabula kye simanyi ateeka okuba nze kyendowooza Bobi Wine bw'amala okusuula akalulu teyava n'alinnya emmotoka ye teyagivaamu wabula omuntu omulala ye yagivaamu omuntu omulala bwe yagivaamu bo ne bagoberera oyo kati ate nekizimbe mwe yayingira ye n'afuluma ate nga kati ali mu true identity ye nga si ye Bobi Wine kati bo ne baloza mwali munda naye ng'oli omubanda muveeko muganda wange Rubadoba style si nyangu akuume